Sandra Teta yagenda n'akwata waliwo gayi akola mu kizungu wa SFC bamuyita Deus. Yamuwa soka namuwe emitwalo 10 mbankwate. Deus omutonotono muwanvunvu. Mumanye Deus kirabika. Mbambuzeewo naddamu n'amugamba mbu sente mmeka okukwata Samuel n'omutwala ekiro n'omusula mu Lake Victoria Entebbe. Okatire eyo. Ayi n'amugamba miliyoni ezi. Screenshot suweziri. Nga mukazi wa Wiza agala bakusuule. Mbu ajja nkwate ekiro bantwale bansule mu Lake Victoria eyo Entebbe. Era ebintu ebyo oyo afande yamaro bingamba nandaga messages buli kimu nenkwata audio nze kenyini nemisindikira mukyala Mayanja. Neyo audio nagisharingirako ne Senga Acid. Nagimusharingira ne mugamba nti Sandra Teta yagala kukola bwati ne bwati naye agenda baletera ebizibu mwenna kuba nkimanyi muyinza okuba mwete mukimanyi kombi alina kyali mu kupanga. Batandise okuba nakule busy. Nebagala yogere. Nawe ne bakupata nazajja watu. Opota na bibundu byo. Ofuga family property. Anange omwana atenze kankubuli. Ekibadde kineeraliikiriza kuba omugayi bwe yagaana sente ezo ze yamugamba simanyi miliyoni 4 bambuzeewo bankole ekikyamu gayi n'angamba kati weebeereremu Sandra Teta ayinza okukozesa omuntu omulala. Ye n'akikola nze siyinza kikukola. Nze kenyini nenkwata essimu yange nembigamba Sandra Teta. Lwaki wabadde okola bwoti ne bwoti. Okitege? Yeah. Sandra China kye yanziramu yambulookinga n'adduka emisinde. Yambulookinga bulookings, imagine. Sandra yakubulookinga Sandra. Kasita namugamba ekituufu. Nze nagenda naliye bunyaruguleyo mu ssabo ne bandeetera buli kimu nendaba na buli kimu kyonna kye baagala okunkwa. Nagenda mu ssabo. Nga bagala kukola ki? Bali baagala kunzita penge. Yeah. Sikulimba bali baagala kunzita kumaliriza. Nagenda mu ssabo bajjajja ne babitulaga. Ne yambululako ne wizo bali batwala zi stars zange buli kimu nasooka kubeeyambululako. Byekunyumiza mazima. Kati jukira wizo yali ayagala left hand center n'eŋŋaana kati yali ayagala kussaamu ebyo ebizimu byabwe ebyo bye bassa mu bantu ebyo ebyekisiru. Era kutwalako stars. Yazitwala baatulogaloga naye kati zaakomawo. Stars ezifaanana zitya? Kubeera mukisa. Babajjako omukisa bakujjako omukisa. Nagenda mu ssabo penge obunyarugulu. Sikulimba. Era bajjajja ne bakunyonnyola. Mbu kyabadde bwe kiti. Mulete embwa ya Nakku wano mugirite bipo mulete Nakku wano. Embwa ya Nakku. Embizi y'obuziku. Eve kusenga. Naye nga Owaye. Ate nti Wallpaper system agwani Leon Island bichi the people them are murderers and Wallpaper things Everywhere you go nga airtime. Yabo mu kyalo batusuubula. Ti Wallpaper time obusobwambe ebintu ebyo. Naye nga kiri kitya. Everything like better fully active storage. Ndifiti jaja. Sami kiri kitya. Sami takyusanga kodi. Gwe Sami naye we kaba kadingidi. Kongera kakabani. Tato mzaji akube mundu.
Enga chobo manya. Akubazi saba. Chobo manya. Omusajja yali ayagala kunsi yagettako. Ebyaddala. Wallahi ebyaddala. Okunumanze kyaliwe nga ayagala kunkyuse. Waki tewamugamba ssebo obula? Wadde mase. N'okubirawo enduulu. Nti wuno bannaaye wuno. Wadde mugambe wizo obula. Weegamba Rasta Pereira. Weewunzise. Kende badiza nga kwemu ku kirege. Wewe ndabadiza nkuba mu kirege. Soko okube mu kirege tuntu. Okamanya akoziziza. Fire. Abasajja mwenanga mubula. Abasajja bonna ababulanga wizo. Ng'obula musajja munagamba ssebo obula towulira. Akasiki kano tukakusindikidde. Musajja kugamba musebo obula ate n'omulemeddeko. Sameyo. Nekirala. Nga toyagala kubula osobola okwewagira. Genda mu kigo weewagire. Wuyo omusajja yatugamba ekirungi yali azadde naye takyasobola zzaala. N'okuyima sikyayima nti jjukira lwanfumita zinnako emisuwa gyonna ne rugiyuza. Kankulage wano sikaani nziina wa. Walipa system agwan. Emisuwa gyonna bagiyuza kitakola. Naye kati mbusami kati storage. Ati sami walipa compensation biche agwan walipa wali wonna bikaje bikyalimu Nyamujinga tenga bya gowa. Okategedde didiza. Ngategeera ne boy. Bamugulize ekikajo kya gowa nekirimu Nyamujinga kyalina okugamba ssebo. Sami agambye ssebo ayagala wa kubeera ssebo. Ne Sami woli awowa. Bweda ono naatulaka na info amada sajja bajjamu kuba emigo. Ssebo twakoma kumanya ng'oli eri n'otulaga obusiisiro bw'emiti n'otugamba oli eyo mu nsiko. Nga talina waali. Ssebo ndize toleeta bizibu. Bagambe nti omusajja afiiridde ku live ya Penge bwe bamubegedde. Omusajja address Ssebo ayinza omuteekamu obukolwa. Address wendi nkufuna. Bukolwa bayinza omusindika. Tugenda kwogera mu inbox zisenga asida ndaze nti oli serious. Tugenda kwogera nkwetteeka. Ebyaddala bambi Penge ngenda kusindikira audios obeko ebintu by'owulira ebyaddala. Byadde bya Senkulumandwa. Pandemai. Aliwa. Lindako. Muto we mukulu we. Mukulu Senkulumandwa gy'omanyi yennyini enkulu. Mutuula kungo. Okategedde. Kyogambe eddoboozi lya Gadimba. Gadimba mupimi. Gadimba apimanga. Era. Kubanga. Takyusaga kodi Gadimba mupimi naawe. Kuba ebintu biruddewo lwaki kikyo. Alabika yava ku ssimu n'agamba njagala atane. Owesiga oyo. Tokikolanga. Kakubirawo kagingagamba njagala. Musabira bimutererere. Sinza mwe. Olaba ebintu bino olaba kati okuba gwe Penge oli eyo ne kati ffe muganda wange n'abatunda ku maduuka batulabamu embeera. Gye tuwangaalira nti emikwano gyaffe gyegyo bye boogerebwako.
bagamba nti wolepa antarade mamadara dem ye njanti bebo bachali bagundi bamakufulu mukube peva nego bawulidde ekiri mu ghetto buli kisi bano abadde baprintinga bi-t-shirt simanya gundi empire simanya gijjeeyo simanya biki bamuda abakuba bupanchi mu kamera bamuda simanya akina biki empire babayisizaamu eggaali kyatwe ni makona simanya side ki side wa siyo okunzesa kuva mataka abo gavumenti yadde yakabakozesa mu kunoonya akalulu ennaku ezo nebyambaza n'ebiti-shirt abaana bagetu tebasoma ez'embwambizi buli gwe basenya alina ka t-shirt ka yero bajja bamukozesa simanyi afande ddamule simanyi Emma mu kalulu esaba kyolina omanya n'omwala gw'ennakivubo bagukokose bafunye olweyo nga lukokota n'emwala gw'ennakivubo nedda babadde bakoze sako nabo babanja ezaabwe ez'okubeera mu kalulu kati esaawa y'okubanja basanye basene babagambanga mmeka babulako ennaku nnya Bermuda Triangle yaserisa ekiwandiiko ekisaba simanyi afande Emma sente zaabwe ez'okukola mu kalulu tebabalinzi kufunamu ne kasiko akyalinda obubumbi obutaano buganye buli ku nfudu bagambye kati batusooke bano gwe nabadde ka interview kasiku n'oyo ani mugaati gwa bata okimanyi mugaati gwa bata yatugambye sente kasiku zaafuna buli mwezi yazikola azikola naye ng'ozimanyi ekasiku yabakwata dda speed alina YouTube channel wano ne byatayogera eziviira ddala wali waggulu mu kasolya zeza zikola kubanza YouTube channel mbaleese okufuna mu milioni 3 omwezi gye batutte kalate kasiku 45 n'okweyongera ezo ntono kasiku azikola kyova ali confident nga agamba oli mu nkaaga pengo oli mu nkaaga bagitutte YouTube tomanyi bagitutte mbadde manyi mbujasi bagitwala ne bakikola batya penge eyo bakatwala yakusatu yakuna nze bambonereza nze banneesibu asooke kuwa olugambo penge ojjukira luli waliwo lwe wali otwalira wizi wawe emabega awo nali nkyalina ku good life awo kati kankusesa abagitutte nze mbamanyi be b'abaana yagitwala eyo abo bennyini ali London David yagitwala owe London yatwala pejo naliwo bulungi naliwo eri endandooza baddeko eno waliwo gye batwala emabega ne mwegayirira David ne bagizza ne bagizza kati bagitutte nga mbaze okwogera ku Abba naye nga bakikola batya balina gayi bamwita emotion feelings emotions yennyini yazannya mumanyi emotions n'abeera London awo abeera London awo ne David Lofit pozi nga wawulira anti era omusaayi bita anti naye nga tebijja ebyo onagere ku Abba biki nebabikola batwala naye ng'ate muzeeyi we yennyini yabikola omanye gadimba musajja mugezi oyogera ku mwana we atirinkanya omwana we tulazewo mukira gweyamba gwengamiya ate sina bye nayogedde kiri atagayogera Abba waki aba aweekera nga famire gyavaamu ya miziki tebamwigiza siba vocal wa breath biki wajjukira yakubya akakazi amatooka ate n'aweekera kati nembuuza yabadde agoba njobe ye mwami nsi yeno peji yaffe empya Peng Nation Live yeye empya basubscribinge so today mwenna abalabbayo abali ku vidiyo eno tusubscribinge kweno empya kweno tutambuze eno bagita Peng Nation Live eri ku YouTube uno go subscribe straight out gwe
Yes, father. Sengasi abadde agambye mbu gavana yazze eno mbukwata muzimu gwa Azizi. Mbu wolipa system. Allegedly. Bayaye. Asidi yati akugamba. Kikwetaagisa okugusiba kuba oyinza okuba oli mu kabuutu okasoka ddoboozi. Azizi n'akwambala. Ate atambulira mu bigere bye. Wakijja wakizza. Jjukira Azizi yeegomba nnyo gavana. Kati gavana ayinza okubeera ali mu kuba kalege ne bitabuka. Kati gavana abika singa Asidi agamba gavana ategedde nti Azizi asise. N'agenda ku ntaagala agenda kuza nateekawo kikwanso. Nenga omusajja ali Kenya wano juzi Nairobi. Yankubidde kali Nairobi ali mu happiness man. Yabadde mu fight. Yashakibu. Namulabye. Yankubiddeko sebo Rick Ross ikirevu. Bameyita Governor Rick Ross. Ne penge. Yeah. Okikola otya o describe oyina kola busomesa bwa biology wa describing enkonge ya gundi. Nengamba cho chicho mwana nazoominga katesimu egwe mu bigundi. Anti kalibo kyolina okumanya tuli basajja ffe badda. Bana abaana so bye bajenzi sibayi bye bajenzi balina ebizibu byabwe tebitukwatako. So kyolina okumanya mbwe enkonge. Mwana bana konge wansi mwana. Katasi jizizi abantu bagamba amazima. Kati bino omulembe gw'abaana abaana so bajenzi bakikeni tebakimanyi. Bakimanyi blood. Tuli basajja badda nnyo twagala nnyo amazima ko tutambulidde ne tuli wano lwa kisa kya Mukama singa twafa dda siriimu. Ebyaddala. Obukuba obutayibwa tuli babbi. Bate tulina mbiri bwe tubadde obulesi miliyoni nga tulina okulonyasereza amayirungi. Abasajja nga baatufaananya nga siriimu nga tukubwa. Bulabe. Tomanyi gwe walimu akabbini mani Galdem Sugar. Nga abakazi bakwagala nnyo bakwita sukaali. Abasajja abatalina bakazi basubira kukola ki? Penge musupula. Ati nali kavubuka kalungi nga ndi kavubuka kato naye nga buli omu agamba ku kyalo oyo mulwadde. Nga balaba nnyingi za nfulumya. Tomanyi. Naye bagamba omusajja yanika omufaliso nga talina mwana bani abagufukako. Paka bakola research. Ate wali oguteekanga ku kkubo wennyini we bayitira. Ku mayinja ku garaji ku shed. Ku mayinja awo ku garaji. Mu lujja nga oli ayita eri ayinza okugulengera naye nga omuvubuka Eva yanika omufaliso ye tafuka alina omwana afuka kikikyo. Kumbe nafunyeeyo. Mwe ebyo mulimu ebyo bagita batyeyo besti hotel. Ze nalina besti waka. Ng'olina ekifaananyi kinene kimalayo kisenge kiramba kw'oli ositaamiriza oti buli omu ayingira asookera ku. Anti oba oyingidde okola interview ng'omuwala. Omuwala oba ozze kukola interview. Bw'otegeera ti kabona mwali Sengulummandwa agadimba. Hoteli ne Wizo baali batusseemu omuntu. Wizo yagula. Yazina basatu. Twagenda nga bucket night baba bataano. Ebeera bucket girls. Bamutwala. Aba. Yali ya Sengulummandwa oyo gola. Lega bamutegedde nti Wizo. Twalinawo ne show wennyini. Kyogamba agula emirimu. Omwana alina kyatakola gwe omumanyi. Samiya. Oyo omwana twali Casablanca. N'asomba n'amagoya ng'amanyi muzungu. Nga kiki ekimuli ku mutwe Caroline oba Hermaphrodite. Yaliko akakomera ke bayita kasedero.
oba just kyali kiwota Haisen ekya Kasendo nga wakiyita ziza bafana akiyita Haisen agamba nkoleza ki Haisen oyo omwana talina kyakakoze mu bulamu bw'ensi eno yasombako n'owa traffic ng'amanyi nti musawo naye nga wa poliisi bano abakeera ku makya ku luguudo amugyawo awo nga nsambi awo wansi naye nga diziza mwekoze bintu abayimbi kamalofu ani ono nange oluusi ampa mapya mpulira bipya Sami nze nange ompa mapya kati nze naye diziza bwokimanyi bye mba njogera mba sirimba nali ndi ku kido nnyo nze kati awo saaliyo kati simba simanyi kati kye mba njogera kiba kyekyo tasobola kuwakana gw'ojo omubuuze si kyaliwo ate nze rasita tanyigira bye njogera akimanyi mwagala nnyo lwakuba yampisa bubi kyogamba gyali musanyufu talina buzibu musanyufu nti afunye amwogerako amumwanyi yagwa kati nga lwaki tasanyuka kumwogerako wangi yagwa kati manyi bwe mwogerako kimukolera oli mumutumbiza kati abayaye bannaye abayaye oli mumutumbiza mutumbize kuba letaliyo mwana waki yagwa mutumbize kati enaku zino mbadde sikyamwogerako nga namuva kandaba akava kumwogerako kewanika afuna busho buli womwogerako ngaafuna booking sites okumayuuka anti kati booking takyafunafuna wano mu bubaala wano omukazi we bwategeka biki obusimanyi night gwe sho mekazi omulabako akuba sho sebo ewa kati ezo si sho mulaba ku TikTok ng'ayimba omuntu kati ayimbira mitwalo asatu toka yedda ku asatu ye 25 oba steady akola mwana musajja yedda ku asatu oli siriyasi oba oyina mumbe ali ku asatu gambe ne 25 obwojja ng'olikkiriya n'okimukwasa kashi olwo akwata zifaanana ziti ageranye ebyetaano etaano ebizike ate tabalaamu 15 zogenda nazo kasita ozimuwanga mutwalo kakubemu gwe owulire anti ekiri esite kakubemu owulire olimba lwabwe neddiziza balitadde masunde fire diziza muyimbiwo wamulekerera nnyo sebo ono maanyi sebo oyo diziza bamuvugisanga emmotoka nga rasita tateeka muna mafuta yoyo diziza gwemanyi oyo Demasumbe adi Binimani bekiwali Uganda version tabimanyi kozaamu kezangu kozaamu lero copying esebo diziza yesebo nguliko super yaman demasunde omusajja ddamu omuweeyo akayimba kuba ebiseera ebyo yali akola sitami bigambo byo kugamba mazima nze sina kyentya nkugamba muweeyo akayimba akalala tulina ennyimba endala your body, your sexy body, you walk in and love with your body, without your body, I mean no nobody.
Look at you, yeah, don't marry your body. Rasta naye Yeah. mu just akasima naye nga byayimba tebiriiyo just yafuna akasima tosana biwulya Obadde kisami. Wajanko Same. ebintu bino just yafunamu akasima Blood. Woba ogamba kuyimba blood wiza ayimba va mu bya bino mu bikimu bisima abakufumita ebiso. kyamuwandiikira Radio sebo tawandika nga wizo. ate saagala Wiza ayimba. Sami, ebirala bibeerewo naye ate okuyimba bireke. Omusajja ayimba. takyayimba nga luli Anti gwe yali ayimba naye takyaliwo kati ayimba Same nawe beera musajja mugezi obalera yini. Musajja akubuulira amazima. musajja ayimba. Oyinza n'okuddawo nga next tune bagenda wa sibayi wa producer Atini anytime from now. Tuyabayimbi tobimanyi. Already tulinayo tune endala oba biki naye fact be facts. Wiza ayimba. Wiza yatula ebukigambo buli kigambo kye ky'oluzungu oba okiwulira. sekimugaana okuba Kale ale twogera lwaki tumwogerako waba Andi wamugaana omugamba nti sebo obula. Oze watandikirawo. Soko obusongasonga obwangu. Wiza ayimba nga tuvudde mu byaki mwana Wiza amanyi oyimba. Wizo is talented. wakati nga siziwulira nga siwulira nnyimba ezivuga ku ma radio ne TV. Ne Michael Jackson yagenda okufa nga tetuwulira bupya. Nedda oyo yali star, oyo yali wakubiri ku Yesu. Bwotyo bw'oyogedde onoona gwe abalokole tebanyiige. Ate nga bamuwuliriza nnyo. Bakuwuliriza nnyo Sami. Bakusabira. Bulijjo sibe bandabirira sibe bampa obujjanjabi nanyiigamu nange. Alaali. Bawita Lukalayini. Yadabuse. Ono yakomawo mu kkomera leesa obuzibu. Omuto yamugambye mukulu. Kumireza tebadde mu kkomera nga nze enfuga agala kwefuula mubi. Yatadde alubamu. Saga ne vendetta. Kakambwe. Alaali. Ate ekiberenge kyo kiri kuki? Tamanyi kuyimba oyo popcorn. Ade mu njaga. Tuya kusajja gaba masika. Mbwa nawe teyira biyimbe. Bale manye ekiberenge kibwatuka. Erina stayo ke kamu. Biwoyo. Kasi. Woyo. Koni fala. N'ekiberenge yakasamba. Adi akasamba mangu. Aina mu latest ya energy ogimanyi. Kubiremu energy ogiwulire. Wulya bikayimba ze sibyagala. Byebimu. Anti nako katukwata enamba. We kagivaako tuyinza okajjako okutu. Ne line eyo popcorn ya gondi koko finger agivuga mikono waggulu my miss tebamukiriza Sara Makindi bamugamba kati line eno ogiraba. Omanyi line yo nnungi gikwata abantu ne bada bagibakwata. Omanyi Abannayuganda bantu babi. Eya one beat. One kick. Ngiba bigugulira bisaga mulimba. Nako obuzibu ne Eke babanga beetwala. Nga buli omu takkiririza munne. Ate Eke yali mbuzibu kwa koko finger ali ayokya nnyo. Kokogira ne Eke atabuse. Nga koka ayokya nnyo. Waggulu eyo. Eke alinamu ka benefit ke yalinamu gundi ava mu family limu line ya Kaziki.
Nekitabiranga Eh, okubona nakyo emiryango muyimbi ali established nti nawo kubye yitinga Coco Finger abo barabadaba tikati kituufu nze ndiko omwaka nze nguvuga kituufu naye kitatwala nko mwaka eke yatwala omwaka yaguvuga Coco Finger oyo kituufu yalina bimisi adimisi simanyi mikono yatwala awo emyaka ng'ebiri mikono yawo wagulu awo ddala. kituufu Gradimir Sama Mama Malcolm akoze atya naye Gladman nga buli Sama lwoyambuka eyo waggulu zibaana ze tezigwa ku makubo oyo Coco Finger baaba Akolera Yambe ddala. kakubira naye ddala ennaku zino nnyo tetukyalaba gundi baana z'abayimbi oba tebakyagaba shomba mbaala tegakyakola storage sindika disco nino olimba lwajja lutya mu kompyuta yange Coco Finger teeka yazikuba tiktok Coco dance. andi kusibayi babita batya ati nkaddiye what am I call it snap bakita batya kino kyoteekako ennyimba flash disk yadi disk last it's a platform dag erigundi ya green nze nkaddiye zidde mukulu ebya iphone biki Spotify bakita Spotify ya wano Sweden umeffe tukikola kati nebuuza oluyimba lwajja lutya luno mu Spotify yange mbwe ekyo kye bagamba mbu lwankuba kibere ng'omuwulira Waliwo gwe bayita Frederick mbaagala kumpa ku ssente. Spotify Ampapenge. Senga museeyo. taliiwo Unagamba omuseeyo. ese ngamba nye music Senga nasita. kamusenga sina akayiba kakasinga omunyumira Waliwo n'oyo Frederick wayagala kumpa ku ssente. senga banye music Music mumanyi. senga mwimbi Sina kyasinga testament. mwimbi kyasinga okunyumira Jamaica jam down we kind of artist them ogamba ndi kati onankubira Ngojeko vibes bannanga ani omulala. Bannaye, you people, today is Midsummer. Because we can be here. I want to invite my two sons. Mbabuzeko, they just want to say hello.